Enkumi n'enkumi z'Abayisiraamu okuva mu ggwanga lyonna lwaleero bakedde kwewa mizikiti egy'enjawulo okusaala Idi ng'eno emanyiddwa ng'ekusala ebisolo. Abayisiraamu bajaguzza olunaku luno okujjukira Ibrahimu yasalawo okuwaayo omwana we omu yekka Isaac eri Katonda, ate nga mu ngeri endala erukomekkereza okulamaga e Makka. Ng'asinziira muzikiti gwa Kampala mukadde Sheikh Sali Emiani akunze Abayisiraamu okweyunira ennyo ebintu by'eggwanga naddala okulonda okujja okwa 2016. Wabulabuze ekiseera kitono okulonda kw'eggwanga kutuuke. Wabula ekiseera kitono naye tulina kukirowoolezaako eno nti ng'Abasiraamu tusale amagezi okulaba kuba kyekintu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Twetamye tutya mu mbeera eyo tufuniddemu oba tufuniramu nti oluusi tutera nnyo okulinda naddala kati ku bino ebyokulonda. Tutera nnyo okulinda nga tumaze kuggwa ku nkomerero eri ne tujja ku bituuti nga wano ne tukolima tebatuwadde ebifo nga pulezidenti eyayiseemu amaze okugaba ebifo. Sheikh Sali annyonnyodde nti Abayisiraamu okufuna byonna bye baagala balina okweyunira ebintu ebiwera ate nga bakozi nnyo. Mu mbeera yonna eriwo twongere okujjumbira okukola n'amaanyi n'amagezi n'obujjumbize n'okubala ebiseera n'amazima. Ekyo kye kijja okutwala mu maaso eddiini yaffe, kitwale mu maaso eggwanga lyaffe. Ayongeddeko nti okukola ennyo kwatuusa nannyini ggulu n'ensi okulonda Ibrahimu okubeera omuweereza we.